So tugambe nti ekya copyright mu Uganda tekiribaawo era tetukisuubira. Tekiriiwo kuba gavumenti yo tetufaako okiraba. Kaakati ate abo aba reediyo nga mbalese ebbali n'abayimbi bennyini bajega oliti nze nali chairman wa Uganda Performing Arts Society for a long time naye nga tukula voluntarily kwegala tetufuna twagala music tukolera music industry oliti bayimbi nje tulonda tebaagala kujaji ate waka tubeerera eddoboozi ati oliti fena tugaa nti muve ziredio toziraba ne tutula tugaa nti muve ku nnyimba zaffe bafukamira bogola kati bo kye bakola bamalamu bakama baawo amaanyi ababayimbi bali ffe tubayambye naye ali ye gwe bayamba naye takyogera nti bampaddeyo miliyoni siwe muntegedde naye baba bankyawe kuba nziri busajja mukulu nze mbafaako mundeke n'ekyo ekyo muli bwabbi akakuba tetuwirangayo ko Afrigo Band ng'egenze eggulu abantu abayimbi abasinga gye batera okugenda okufuna ssente lwaki kakati ate ebyo anti byenkugambye olina okuwa respect gwosooka ojjeewa n'abala ne bakola ki toyinza kuddaawo nti wakabi nedda teweewaana ate olaba n'olaga nti oli wakabi bw'oba olina amagezi mugebwebale naye tokitwala for granted nti ki enkyajoga gwe matovu waggwamu ye yenyini kate kubanga ye gyaliko ekisooka talitekeni ate oba tomanyi weebuuze sege weekole ki kati ebintu birina emitendera ne level naye bwe togaa nti nze ndi wakabi wabula gwoba weewaana naye nze sikiriza muntu yenyini kola ki weewaana ndi wakabi otya ani agambye